Okay, kati tusimbudde tuze ku nsonga za Hajji. Sawa ziri 12 dakiika 24 wano Uganda ez'okumakya. Simbudde kati ngenda ku Kkoti Entebbe sawa zino era nga luliyo n'abasuubuzi okubaweereza kinaaba kivuddeyo. N'olwaleero nsimbudde okubanga mbawa update. Kuba emmotoka gye nvuga edduka Subaru edduka. Naye nga mwasuse mutya bannayuganda abali mutulabira mu nsi ez'enjawulo, abatulabira e Uganda wano, abatulabira mu mitala w'amawanga, abatulabira mu nsi okwetooloola ensi yonna, mubala kubanga mutwegeka amaaso. Amanya nze Divorce nga bulijjo ngenda ku Kkoti okulaba nga tuwuliriza. Jjukira Hajji ali mwezerwa atunka n'omukyala Zurah Nakisuyi Kazibwe. Olunaku olwaleero Kkoti lugenda okubanga eddamu okutuula wali ku Kkoti ya Entebbe wali Kajansi ku Chief Magistrate Court Kajansi wetugenda okubanga tusinziira olunaku olwaleero nga luli we twalaba embeera bwe yali. Olwaleero jjukira twagenda luli bagamba nti okunoonyereza obujulizi bukyaganya okuwera ne bagamba akomewo ng'ennaku z'omwezi 13. Olwaleero era tusimbudde ndi ku Entebbe Road sawa ziri 12 budde bwa kakya wano Uganda. Era ngenda okubanga nkusinziira okubanga nkutuusaako buli kimu bwe kinaaba kitambudde. Gwe Munnayuganda ngoberera n'okuba ng'otwegeka amaaso okulaba buli kimu ekigenda mu maaso wakati mu Kkoti. Bannayuganda bangi balinze ekivaayo olunaku olwaleero kugenda banga tuwuliriza obujulizi bulabiseeko obwongera okulabika nti buluma Hajji. Bwabanga tebulabiseeko kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 18 tuddayo Kkoti ate era enkulu okulabika High Court okulabika nti tufuna bail, twateekayo bail application eya Hajji okulabika nti afuna bail okwewozaako ng'ava bweru. So nabyo bigenda mu maaso nga 18 omwezi era gwe gumu guno tujja kuba twakaveena tetudde wali ku High Court wa Kkoti enkulu mu kibuga Kampala. So olunaku olwaleero tugenze side za wano Entebbe okulabika nti tuwuliriza ensonga bwe zigenda nga zitambula. Bingi nnyo Bannayuganda bingi bye mwagala okuwulira ku musango guno. Gukyababuzaabuziza abasinga mugamba tutandikirewa tulekewa okutandikirawo kyababuze naye olwaleero twagala tumanye oba obujulizi bwalabiseeko era bujulizi ky'obulumika Hajji. Kuba mulundi guli bagamba nti obujulizi bwali tebuwera, obujulizi tebwali tebuwera, obujulizi bwali tebuliiwo banga bakyabunoonya. Wakati nga twakavaayo twagenda okulanga ate omukyala Zurah Nakisuyi agamba nti yafuna enkumbi omwana gye yakozesa nga Hajji amaze omukozesa. Byonna twagala tumanye olunaku olwaleero ng'ovudde ku ekyo ng'ovudde ku kyenkumbi wakati awo te Hajjati aba atambula mu kibuga agamba waliwo abamulondoola mu mbeera efaananidde awo. So kwegamba byonna biri awo musango naffe gwatufuukira akabasa naye ffe abagugoberera bazze tugugoberera kansi nasalawo okulabika nti mbaweereza ekisinga. Mwebale kusubscribinga n'okubanga mutugoberera mu mbeera eno yonna gye tubaweereza ebintu bino. Bangi nnyo mukola kyamaanyi okubanga musubscribinga n'okutambula naffe nga tubaweereza buli kimu kye tubawa. Wano wendi ndi ku Entebbe Road ntuuse wano Sebuku. Kati ndi Sebuku wano ntuuse abatambuli nange okuva eri mabega gye nvudde. Kati ekinyamba nti nze Kkoti n'okunyanguyira yadde nkeera naye nsula ku Entebbe Road. Omanyi Entebbe Road abantu abafulumafulumanya eggwanga ffe nga ffe olina okuba ng'osula kuno w'osulira najjeera ennyonyi ekuleka mpuzi ng'ogenda kuvaayo ssaawa 10 ez'ekiro naye wano kyangu nnyo okulabika nti otuuka ku airport. Kikyanteeka ku Entebbe Road ate bwenva wali wensula njagala kwongerayoko mu maaso wano nteekeyo amaka amateeketeeke saagala kuva ku nze ali nzija ku Entebbe Road ajja kuba w'amaanyi nnyo. Sisobola kuva ku Entebbe Road nze Divorce nga nva ku Entebbe Road nzirawa ne ate kati eno emmotoka gye nvuga edduka emisinde ennyonyi toyinza kundeka naye babagiwaana nga natudde wano n'akasimbula wali olwedde nva Namasuba wali naye nzuuno kati mpisiza Sebuku nzuuno ngenda Kajansi mbanga ttono. So tugenda mu musango guno tuwulirize bannange tumanye kyekigenda mu maaso naddala kyekituufu
unaku olwaleero Hajji emisango yagezza oba teyagezza olwaleero baleeta obujulizi obusookerwako luli tetwalina yadde kajulizi naako yaddako ekitundu ne batugamba nga 13 tukomewo nga baleese ki obujulizi. So tugenda bwanga tuwulira obujulizi obuleeteddwa olunaku olwaleero tulabe Kigwa kitya bukyagenda no mu maaso omusango guno lwakuba nti ekooti y'abantu yatuula dda awo embatiira ekooti y'abantu yo yatuula dda tebiriiko abaana mweze munyumira ekooti mwagituuza dda era ne mugusala kati katulinde ekooti eya gavumenti nange ey'abantu yo mwatuula dda ne muwa ensala yammwe. Weewale kubanga kyokola kyamaanyi okutwekuumirako n'okukigoberera. Tutambula ffenna Ntebe Road nsubira mu ddakiika nga 10 nezitawera 10 nja kuba ntuuse ku kkooti mbaweereze ebinaaba bivuddeyo era muwebale okutugoberera nga luli we twakola n'olwaleero Tuzeyo tulabike nti tubaweereza kyemukola kyamaanyi nnyo kubaka mutwekuumirako. Gwenga Munnayuganda azaagoberera ensonga zino ez'omusango guno gwa Hajji biki byolaba bw'ogulaba otya nga Munnayuganda azaagoberera ensonga zino eza Hajji ne Hajjat Zurah nakiswi biki byolaba naddala musango guno mu musango guno biki byolaba byogamba wano mulimu akalumira nga gwe atuula mu kkooti y'abantu kacaayi engeri gyenkedde kacaayi ntambudde nako mwekali saagala mbeeraawo ng'enjala ennumaaluma bala Uganda tetuli bubi nnyo. Uganda erabika bulungi aludde okujja Uganda. Uganda looks so beautiful. The pearl of Africa indeed. Bagenda kunyiiga banyiige. Uganda tudembe mweri tulina. Akavudde ku mulama kati buli abekeeyogeza mwagala nti Uganda mbi. Alwala agenda ogamba nga avuga ekintu ky'abamagye ku steering eyo state agent kituufu nagula kigule ze siri state agent nga bwe baŋŋamba ze siri ndi kapereruga dikaddeyideyi naye nga tutambula ffenna kyemukola kirungi nnyo. Tuli ku nsonga nno za Hajji ze zitutambuza omuntu n'osola ng'otunula ng'okeera mu kkooti etaliiyo bannaani naye era tulina okubeerawo tubaweereza. Bannayuganda bali ebweru naddala mmwe tubaagala nnyo, mmwe musinga naddala okutuwagira mutuzaamu amaanyi. Luli wali oyangulira amafuta ssebo bamuyita oba mukyalaani oyo mwerabidde mwebale. Nze ate kati bwongulira amafuta wakimba sikuweereza nze nkolera bantu nkolera bantu. Tuzeeyo mu kkooti tuwulire tetulina kuwummuza lwe tuwummuza wabaawo anyigirizibwa kati tulina okubeerawo zabbibu concert. Kati tutuuse ku junction eno junction eno abamanyi ekidde ekisubi mu Nyonyo Express ekikutwala kisulaku express wano bodda mu Nyonyo wano bogenda ku express naye sigenda ku express ngenda sigala wano ku main kuba kooti eri wano wano bogenda ku express side wali eri bodda ku express kati wano mba nsigala ku main so tuwetu tukuweereza ensonga noba ng'ozifuna ate bulungi nnyo polepole sana kati nnyingidde ekajansi abamanyi ekajansi kuttaawo wendi kajansi kuttaawo wendi tulina ogenda ku kooti lwakuba jamu w'Entebe Road ye bannange simanyi nakumanya ono yeesigaliza ekitiibwa gabiki naawo wa takisi bannange abatuleka e Uganda aba takisi era nvuga y'emu gye bavuga
ngamba mu abagenda okujja mu December abasama ng'ogenda kwevuga envuga y'emu tekiva mu kkubo kisudde indicator uva kimusajja kiva mu kkubo n'enkuyitako Uganda okaba bwonyiiga kati kibulawo kipaakinze so bannange byebyo busungu buba mu kkubo aba taxi n'aba boda be bamu era tojja n'olowooza ng'okomyewo Uganda mbu baakyusa mu be bamu tebakyusanga kitegedde ekintu ekyo so mbeera bwetyo eri muganda wange kati ngenda ku kkooti tugenda ku kkooti tulabe ensonga bwe zitambula mugamba mutya ogamba otya olwaleero waliwo omusajja wange atera okakosa bakadama bamuyisaamu eggaali bamuyita mu Kenya ogamba otya olwaleero bannange abakungu ate nabo balinga bakungu batusenza lutinga gundi ogamba otya olwaleero ndowooza olaba ensonga tuzirimu nnyo motoka ng'enywa nnyo amafuta bannange obanzire mu bumotoka obutini buluku mu 8 eno ng'enywa nnyo amafuta ng'enywa nnyo amafuta sebo wano waliwo KFC wano opposite sebo KFC gulawo saawa meka gulawo saawa emu basatu wano ntuuse ekitende bannange ntuuse ekitende tugenda mu musango gwa Hajji ali mu Zurah era tukuweereza ensonga bwe zigenda okutambula wetwogerera ntandise okuba nga ntuuka ku kkooti wetwogerera ntandise okuba nga ntuuka ku kkooti n'okwetereza oleme kusiiwuukira mu kkooti tebakutwala ng'omusibe n'okwetereza ssebo olabike nti tosiiwuuka ntandise okuba nga ntuuka ku kkooti yiiyaawo mu maaso kutuuka ku kkooti yiiyaawo mu maaso so mwebala okubanga mutwegasseko mu lugendo lw'envuzi okutuuka wano kati tulabe ensonga bwe tunaatambula nazo olunaku olwaleero mu nsonga za Ali mu Zurah ne Zula na Kiswi tulabe bwe kinaatambula muganda wange embeera nga bweri tugipike bajenyiwe tuli bwe bajja oba bagamba bwe bajja abasajja okyaka balina kye bategeeza nti abo bemulaba bwe bajja nga bwe bajja bwe balina okuddayo so ndowooza essaawa yonna omuntu addayo nga bwe yajja so tuli wane bwe bajja tutuuse ku kkooti so muganda wange ekkooti ngirengerako wali wansi ekkooti I'm looking it down there is the court tije bayita amaanyi g'abantu Subaru abaana ba Subaru bagyewulira kati nze nga sivuga bwenti bagyewulira bannange kambale kati ntuuse ku kkooti toba tudda mu maaso awo ekkooti yejolaba mu maaso awo era wentuuse kati kangenda bamba weereza ebisingawo wano musooke mutambule nange mu lugendo luno